nga bwe mbategeezezza ne mbagamba nti Omumerika n'Omuyiraani tebinnaba kulabika nti biggwa, era ne mbagamba nti y'Omuyisirayiri ali mu cover side eri, kati ababiri bano bali mu kuzannya jangu onkwekule. Okitegeera kyekyo kye nabagambye nti mu bbanga ddene abagoberera ebintu bino nga tobitaddeemu feelings, mulimu ababiteekamu feelings. Abagoberera ebintu bino emyaka mingi egiyiseewo Amerika nga alumba amawanga wabula eggwanga lya Iran, era balikkiriza nti lyali ddala mu mawanga ge bazze balumba. Iran abadde mulalamu. Ejjo ne mbagamba nti interceptors omusajja zigenze maaso n'okuba nti zikendedde. Kubanga Amerika entalo z'abadde alwana abadde alumba bulumbi nga tebamulumba, ng'abantu asabula basabule, ng'akola offensive operations kumpi zokka, nga yakimanyi nti talumbibwa. Naye bwe yagenze okulumba Iran, abasajja ne bamugamba osaaga, otulumba tukulumba. Ne bamulumba Qatar, ne bamulumba UAE, ne bamulumba Saudi Arabia, zikesi ne bazookya, ne bamulumba Kuwait, ne bamulumba mu Bahrain. Ba Iran kati Amerika mu lutalo luno abadde alina okubalansinga offensive and defensive capabilities ze. Abadde alumba bwa defendinga mu mawanga amala gy'abadde alumba. Badde nga byangu naawe, era ako kugenda okuba Saddam Hussein kyali kyangu, misinde ngadduse, tewaaliwo resistance y'amaanyi. Naye Iran omulumba akulumba. Kati ate ng'ogyeko ebyokulwana bwe bazze ku mmeeza, still Iran n'ayagala okulaga Amerika nti ne ku mmeeza ssebo tulina kubeerako kyekimu. Byenjagala mbyagala, nawe byoyagala byagale, nange nyina byenjagala ku mmeeza. Iran era ng'ayagala alage ku Mumerika nti ssebo bw'ogirinnyako ngirinnyako. Abasajja babawadde hard time. Bw'olinnya ku mmeeza nange ngirinnyako, bonka nga sijja kujja mu kuteesa. Ssebo ne beekyanga ne basigalayo ne bazinga emikono e Tehirani. Vansi najjamu essuuti era teyagenze, sajja nga bugaanyi ye Iran. Kakati katudde wano, emikisa gy'olutalo okuddamu giyinza okuba nga mitono, wabula Amerika tekigigaana kusigala nga yeeteekateeka. Ebyokulwanyisa tebibaggwangako abo abasajja bayitibwa Abamerika. Olutalo luyinza okuba telwatambudde nga babadde balusuubira, naye tolowooza nti byabaweddeko. Bayina ebyuma. Kale nembeera nga bwegenda maaso nogobeka nti ampuliriza yetamba tutegedde nti in a major military escalation again and again, America is deploying the USS George W.H. Bush. Mulowooza tetuuse. Abraham Lincoln ng'amaze okuvaayo mu kava, yamaze okusembera, mbagamba nti yavudde mu kava ku lw'ensonga nti ebadde wala ng'eyina bye yeewala, kati eri kumpimpi awo. Mu kaseera nga USS Tripoli eri mu Arabian Sea ekola blockade. Now Omumerika n'akwata mu kyemba, akutte mu kyemba n'agamba nti mu abaana ba USS H.W. Bush namwe musembere musooke mujje tulabe. Baleese. Eno egenda kubeera Third Aircraft Carrier Strike Group. Emaze okulabika nti esembera era etuuse mu Middle East. Bulijjo batugamba nti ejja kati etuuse mu America. Egenda kujja ne additional warships, abasirikale, of course ne rapid response forces. America ebireeta. Kati eri Tehran bagambye nti waliyo ab'emputtwa Abapersia abaalya ku njuki nga bakambwe. Tebatya bw'obatta nga bagamba nti eyo jjana. In fact okubatta oba bayambye kubanga ebajjana gye bali. Oba bayambye bw'obatta jjana. Bw'obatta obasse bafaafagana naawe. Kati bw'obatta jjana. Kati okubatta n'obutabatta kumpi bye bimu. Aba Iran bw'obatta straight awuta jjana bo bwe bagamba. Kasita obatta jjana.
bw'otabatta bafaafagana naawe paka lasiti. Kale bali side eri kati America mu mazzi ali mu kukola another build up. Bwato bwatandika ebintu binga agenda kusabula omuntu ali mu kukola another build up centered around the strategic Strait of Hormuz. Wotali wala nnyonika n'akagolomolo. Kati amaze okuba nti aleeta reports zitugambye America ku mazzi ayagala kuleeta assets zonna zalina ku mazzi zisemberera mu Iran. Azisomba aleeta kino aleeta kiri. Alaga military readiness ku mazzi kati biri ku mazzi. Jukira government navy ya Iran yonna eri wansi ku bottom of the sea. Kati ali ye mu kuleeta aleeta kino aleeta kiri aleeta kino aleeta kiri. Batugambye USS George W. Bush deployed mu America. Abaludde nga bagoberera America deployment zonna zaakula oluusi ate teziba za kuba na kino mu kitegeere. America gwanga erisobola okola deployment nga terigenda kukuba nga terina gwe kuba wabula mu mbeera ya kukanga mwana kanga baana strategy. Omumerika mu nkola ye y'emirimu mu kukuuma entebe ye ey'obwa super power kubanga ajagala nnyo. America bino abikolanga obumu ku bukodyo mwayita okukuuma entebe ye ke kakodyo ke bayita the kangabana strategy. Eyo strategy nene eri mu America agikoze okumala emyaka mingi. Kangabana strategy yetya aleeta ekyombo Mombasa n'asirika bwati nga kiriko ennyonyi kiriko zi destroyers kiriko bu torpedo okitegeere nga kuliko ba marine nga bali ku kyombo nga kiri awo tekiseeye yakitudde. Nga Pentagon tafulumiza statement yonna tugamba nti kyazze kukola bwe guti. Kati ab'e Kampala ne mugamba obaffe tebabanga bakimye ne muteebereza ne kimalamu omwezi gumu ne kigenda. That is America, the Kangabana strategy. Asobola okudeploying ebyombo bwe biti ampuliriza mu Middle East. In fact kumpi ne Russia era nzize mbabuulira nti akikola eyo Kangabana strategy. Oluusi aleeta byombo oluusi n'asitula zi strategic nuclear bombers ne zigenda ziyita okumpi n'obwengula n'okankana. Kangabana strategy waliwo emabega mu byafaayo Uganda bwe yali egenda okulwana n'eggwanga lya Kenya mu biseera bya Idi Amin yali apulaninga okulumba eggwanga lya Kenya. Kakati abakulembeze b'e Kenya mu biseera ebyo kye baakola ne bagenda mu America ne bagamba nti mumanyi mumamukola mutuwe ku nnyonyi tugende tumukange bukanzi. Eggwanga lya Kenya lyapangisa ennyonyi ne bazireeta munda mu ggwanga lyabwe. Kati ndowooza baali balina independence ne basitula ennyonyi z'omu America ne zisooka zeekaalisiza mu bwengula bw'ekibuga ekiyitibwa Nairobi naye nga bakanga twali kukanga. Kati America n'okukanga bali bati naye lwakuba nti obudde buno kiyinza okusukka kukukanga kubanga n'okulwana twakulabyeko but nakyo kisobola okubeera nga kituufu ng'omusajja ayitibwa mu America ayagala Iran yefukulule ave kagolomolo kubanga bali mu kumwetolooza byuma ku mazzi. Naye mbagambye nti gwe bagezaako okwetolooza ebyuma gwe bagezaako okukangatiisa bannange tafaayo. Twakalaba super power bw'oba oli super power gwe beera super power. Nze binkwatako Iran twakalaba Iran ali ku kimu twakalaba. Bw'oba oli wamaanyi ddamu ontambaale ondabe nze wendi. Kati tulinze twabe ekiyinza okulabika nti kiddako naye nga waliwo of course waliwo deployment ezigenda maaso n'okuba nti zikolebwa America kyenkana buli lunaku alina move zaakola. Tetumanyi ayinza okwekyangana ddamu n'abalola abasajja ejjo nga nabagambye nti zi Global Monster C-17 zarabiddwako nga zibuuka okuva mu nkambi emu eya America mu ggwanga erya nkambi ya NATO emu mu ggwanga erya German ne zijja paka Saudi Arabia era kigamba okuba nti zaatikudde. Kakati George W. Bush naye esembedde mu kaseera nga USS Abraham Lincoln baatugambye nti naye mu kava yavuddeyo esembedde ate nga baatugamba ne Gerald R. Ford yakuba ekkoona
America ali mu kuleeta naval assets naye baba Iran basigadde bali wumite basigadde bali gumite bagamba nti ffe tetwagala byakugezesa si byakutukanga si byatukolaki gwe tulumbe sala line basaza dda line eriawo mu Strait of Hormuz waliwo akalayini bakasaza na noni kati bagamba America gira okasale bambi enoni egenda kusanguka gwe sala wano tuwulire bana babyogera basajja bayitibwa aba IRGC embeera nga bwetambula kakati bwebikitowe kiri Abamerika basomba omuyirani alinze kankutwale Tehran nkuwa report in fact efulumidde munda mu ggwanga era ekibwerera Israel omukutu gubayita Jerusalem Post gutuleetedde gano bawandiise omutwe omunene ne bagamba nti battered but not broken okunoonyereza okukoleddwa ebadde military assessment ekoleddwa munda mu ggwanga erya Israel ne bagamba nti amazima gali nti oluvannyuma lw'ennaku 40 ez'olutalo olwaliwo wakati w'Omumerika n'omu Isirayiri headline ennene gye balabye okukozesa bagambye nti amazima gali nti Iran is battered but not broken baagikubakuba naye tebaagisaanyaawo battered but not broken post war assessment ekoleddwa abakulu mu byokwerinda Isirayiri bazudde bino ne bagamba nti newankubadde waliwo ennumba empitirivu ddala ezagenda maaso ngobe kandi zikolebwa paka ku ceasefire naku z'omwezi 8 April ennumba zino zaleeta destruction of Iran's ballistic missile program ey'amaanyi nti newankubadde nga targets ziwerako zaakubwa Iran was battered but is not broken. Tehran still possesses okusinza ku Isirayiri Tehran still possesses much of its ballistic missile arsenal. Emizinga bakyagirina ate mu bungi emizinga mpolitiza bakyagirina mu bungi era okusinzira ku military assessment ekoleddwa batugambye nti Iran ekyalina access of up to 70% of its pre-war ballistic missile arsenal. 70% of Iran's pre-war ballistic missile arsenal ekyali intact. Kitegeeza nti olutalo lwasaanyizaawo only 30% obusajja bukyalina 70 naye teebereza kakati bw'oba obaze bulungi kitegeeza nti mu kkuba amawanga 9 Iran yabadde erwana n'amawanga 9 mu lutalo newankubadde agabadde gajiddiza gabadde 2 bati abawarabu 7 Isirayiri 8 na Amerika kakati Iran mu kwerwanako kubanga bo babadde bali mu kwerwanako bwerwanyi bakozesezza emizinga gye bakubye ku UAE ku Qatar gye bakubye ku nkambi za Amerika gye bakubye ku Isirayiri yabadde only 30%. Abaya Jesse bulina kuwulira bawaganga bagamba nti bannange tukyali n'ebizuka mutugenda empola tetunnaggwayo tulina new cards on the battlefield balina kye bategeeza batugambye eno military assessment ekuleddwa mu kuva mu Isirayiri batugambye nti they still have 70% of their pre-war ballistic missile arsenal zikyali 70%. That is too much for Iran. Kati bababa nga bakusizzaako only 30% kakati ku 70 kitegeeza nti bakyasobola okulwanira ddala. Era assessment yemu etugambye nti 60% of their launchers zikyali intact. US intelligence ne Israeli intelligence bwetyo bweri. Reports zibadde ziraga okusinza ku Peter Hegseth, Minister w'ensonga z'ebyokwerinda yagamba nti missile program was functionally destroyed yonna kyokka assessment ya intelligence ampuliriza etugambye nti birala kyokera na kino kizoliddwa nti nimwe bayonoona Abaisiraeli n'Abamerika we bayonoona rapidly Iran is digging out missiles and launchers. Waliwo enfo ze baakuba eza Iran omwali emizinga ne launchers mu bateeka emizinga ne bakasuka kakati nti bali mu kusima
waliwo ebifaananyi bya satellite ebyavuddeyo nga bakulengeza ebimotoka Iran eri mu kusima eri mu kuziikula. Kitegeeza nti mu kuziikula there is a possibility okufunayo ebiramu ebyasigalawo, ebirala nga byetaaga kukanika, ebirala nga byabyonoonera ddala. Iran eri mu kusima, esima efune ebiramu ebyasigalayo ebizzeewo ebikozese, esanga ebiramu esanga ebyayonooneka nga bisobola okukanikibwa babitereeze, esange n'ebyafiira ddala. Kati embeera bwetyo bweri eyampuliriza intelligence assessment okuva mu Isirairi ne munda mu ggwanga ereetibwa eri America. Iran nti kituufu waliwo a sustainable setback but basigala bakyaliwo. Ye headline ennene evudde mu Jerusalem Post bagamba nti Iran yali battered naye teyali broken. Still bakyalina a significant number of missiles and launchers. Bakyasobola okuchallenginga omu America at any time. Embeera nga bwegenda maaso n'okulabika nti etambula yonna asinzira gy'oli okuba nti otaddeko ekkula eri omuntu wa bulijjo. Eno Pearl FM. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us.